media cheka balimba oba omubonokereza biki kati senga oba media obamala myaka emeka nkugambye nabo malamu emyezi 6 noddayo mukyalo nofuna ewalala sitatafa oli sitakuvadda bwafa firimu ebewedde nga nno n'ekibuga sikimanyi era navaayo nga simanyi ne gyendaga naye ng'ate mu kibuga muno mwalimu abantu bange naye nga najjukirangako bemunabumu nti bwe mba namanya nga mmanyi erinnya manyi n'ekyalo wabeera navaayo nembeera nentambula muwandege ey'omwo nensanga omuntu nemubuuza kiwange wama ekyalo gundi kiri luddawa nti kiri gindi nentambula nesente no nga sizirina nno mutambuza bigere okitegeera nemmala nensaba mbadde njagala kundagirira ekyalo gundi nembatwalirawo sente mmeka tibweziti nesiina n'ekikumi bwegera mu ddoboozi lyetowaze bwotyo okunyambako nakuwa olinnya emmotoka nekutuusa omuntu wonootuuka ku kyalo n'obuuza nti wagundiibwa n'otuukawo otambula n'otuukawo katonda bwakuyambawo nakuyamba n'omuntu wo n'omusangawo nomuga nti nzize maama wange nzize naye siina kintu nakimu notandikiraawo bwe navaawo nenkola mu NIC nga Tigaalo olaba grade bwerinnye njiraba ovamba mejo oyingira eno waggulu kati nkolera banene ba ofiisi adrai kati eri oba ogenda kola wali okolangani owa ene gyo wali ofunye walala ate awusigala akola ki senga era asigala okola byebyo ogamba eno nakugamba nagenda mu NIC nenkola nga Tigaalo kinkugamba grade n'erinnya nenva wali nengenda ku Tigaalo awo nenkola nga nina okulabirira abantu ndosanga nga 6 ba maama wange omwana baganda bange ng'obaliisa g'obaweerera engeri gye baali Masaka baali balya ng'obalabirira mu ngeri naye ebirala nga fiizi kwambala biki ebyo ebitabo biganye fiizi bwe zibula ne bagandi banange ng'olwofuna sente mmeka ezo nali nfuna sente mmeka sikyazijjukira tebakulya ekikumi twala 4 5 wanise ago maama mutandise gabala kati kazi mutandise gabala kati emyaka jammwe sente zaali za wansi emyaka jafunzo gandi nga nkolera 2 3 oba tugeze ufuna ekikumi bokoze nnyo mukwano senga tweyongereyo tweyongereyo mukwano kale nentambula bwentyo navaayo eyo nengenda mu NIC I mean mu company factory yali ekola makalaamu sijjukira nti wagiwulira nako bagiyitanga Money Enterprise mwaka kyogo yali kinanamu naye sinazaaliba tugende n'emboozi mu maaso senga ali tonazaalibwa mukwano oli wa 9 ndi wa 94 kati njogera na bebi yennyini kati kino 89 byenkugamba oli mutujjukanya naffe tubitegeera bataliyo kale nti netukola amakalaamu kampuni ndowooza omuntu gwe nnyinza okugambako n'omutegeera zaali kampuni yali y'Azizi Kasujja Azizi Kasujja wamuwulirako kati Azizi Kasujja be balina ekampuni eyo ey'amakalaamu kati eyo gye nava
nindeega butereevu mu katemba. Wasooka mu bwakatemba nga tonnayimba nga tonnafuuka Yes. nga tonnaba byonna katemba yakwanjula kubanga eri mu ssomero akatono ako ke nasoma nalinga nnyimba nga mbeera kwayalida nabu pusipiikidde nga kiyitirivu kale nti nga njagala nnyo nga mbuuza ekibiina ekizannya emizannyo mukwano gwange bamuyita Sise Nanfuka yayina omuntu gw'amanyi nenyingira ekibiina nga bakiyita Kezimbira Dramators kyali ky'abaani akiwulirako kyali kyani yali akikulira yakikulira nga yabamuyitanga Nakalya Nsubuga. Okay. Ndoza tekikyaliwo oba erinnya lyakyuka? Ndowooza kikyaliyo Nakalya Nsubuga nga bali wamu n'ekiyimba musi y'omuwulira. Kati nenzijja ne tubeera mu kibiina omwo ng'ozannya nga nzannya kati era omwo mwe natandikira okuyimba mu katemba. Ennyimba ez'akadongo kamu tekadongo kamu nze nnyimba lwakuba nti era ngwa mu foomu eyo naye nze nnyimbira mu ngoma ŋŋanda. Engoma eŋŋanda ne kadongo kamu biina byanjawulo senga naye nze kyange ekyekyawukana oluusi omuntu ambalire mu kadongo kamu nti nze njiiya kitegeera nti nnyimba omulamwa naye engoma baazimanyirangamu omuntu kuyimba nti bw'abeera ku mbaga kyalaba ku mbaga gundi atuuse tusanyusa okulaba munanga abeerudde nomukuba ekkalulu ebyo bwe bityo. Naye kati nze nga nnyimba ngaera ennyimba zange kati bw'ozimanyi nti bwe mba nyimbye ku muwala ne muyimba ne mumalayo, bwe mba nyimbye ku mwami ne muyimba ne mumalayo bwe kityo. Kati kyebaava abantu oluusi bambalira ne mbabuzaabuza ne bambalira mu kadongo kamu ne bambalira ne engoma eŋŋanda. Byonna byonna asobola obikwasaganya ng'oyimba ate nga obuzanya katemba. Ennyimba gwe zeewandiikira oba bakuwandiikirangako? Nze tofunangako omuntu akuwandiikira luyimba? Nafunako mu bukulu eno naye nga ezisinga nze nzeewandiikira. Kati olwo mu bukulu eno oluyimba ki bwe baali bakuwandiikiddeko senga? Oluyimba lwe nawandiika n'omuntu baluyita .com. Olukwata ku mulembe gwaffe abawala? Bwebale nnyo. Ogusiiwuusa empisa? Ndowooza olulina. Niyinza obutalumanya. Niyinza obutalumanya. Oswaza bw'oba tolulina. Ali naali lutegedde ntya? Oyogedde nze ne nnyongerako. Zabadde talumanya. Tombumira bwerere tubireke. Kakati oyo ye Nandujja bw'atyo bw'atambudde. Nti bwe yava mu Kezimbira Dramators ne bakola Planets. Planets ndowooza ogiwulira. Eyo. Ne kakati yekyaliwo. Ye tosuubira kuvaayokko? Gwe ayinza okuzaala omwana ate n'oga nti kati ate sikyali maama we. Tosalazaako kukagozadde. Jjaka era bwe bayita bannakawanga. Omwana ne bwakunyiiza ne bw'okyogera ekigambo tasobola kukyuka n'abeera wa mulala. Asigalawo. Era n'abantu bagamba nti ekyana kya gundi kyayonooneka. So tebajja kugamba nti omwana wa gundi guyazaalukuka. Olina oluyimba mu nnyimba zo katono nnyo nnyimba z'olina empologoma y'emagere. Teba kulya ekinusu. Ate batya ninda mmaleyo senga. Oluyimba olwo lwa byabufuzi oba akwata mulamwa n'oyimba? Si nze naluyimba kyekisookera ddala. Oluyimba si lulo senga? Si nze naluyimba. Tunula mukamiro kakasensi kwa sinze nze kabadde takimanyi. Si nze naluyimba. N'eddoboozi nga liri? Nedda nyawo. Okujjako nga tomanyi bulungi bwe nnyimba. Naye bw'oba omumanyi obulungi wekwata oluyimba lwange lwe nali nnyimbye ogatteko n'olwo oluyimba olaba oba nze naluyimba. Senkola oluyimba si lulo? Nze seewanga ku kyesikoze. Seewanga ku kyesikoze si nze naluyimba. Odiyo y'oluyimba olwo kubaako nti? Yes.
era yakikola singa saali mukazi agamba nti kandeke wamuleka bulesi naali badde muvunaana naye bwaki mulabako bimu kubanga omukyalo oyo yava nayo yava nayo n'ayogera nti ye yayimba oluyimba lwakuba nti kyeyakola ekibi kuteeka ku mannya gange naye n'otamuvunaana n'omusonyiwa kuba abaana bato bazimisa nemuleka oli mu katemba ozanya katemba oyingira atyo ate okufuuka senga abasinga gye tukutegeerera nti senga Annet Nandujja anti ekyokola kyekikufuula ekirala buli muntu akulaba mu mulamwa gwe kati nkugambye emitemwa nina mingi nsobola ekiti kyendimu byonna mbijaamu ne bwe mba nzannya tebakyanteeka mu mwana sikyasobola kuzannyanga mwana so nga ate nga gwe osobola okuzannyanga omwana nzanyanga maama nzanyanga jjajja nzanyanga senga nzanya nga mulamu w'omuntu nzanyanga abaani byonna ate n'ekintu kyokoze omuntu akulaba noga nti nga bwolaba nawe bwogamba nti banange senga munange jangu tukyalireko nenzija naye ngate abalala babaddewo bangi abandyagadde naye noba ng'olonzeemu nga munange jangu okitegeera anti kyemba nkugamba nti nze ebyange nebaza Katonda story yange ndowooza ogiwulidde bulungi nti sijja kugamba nti nze nasoma nensomera Namasagali kakati nendyoka nsomera egyendi nendyoka naye kyonna kibadde kisa kya Katonda mpaka entambula gyentambuddemu omwana gyali akyaliyo omuzaako bawabivaako ebyobuddamuzaala obadde oyagala mukwano muzeeko senga nakumako omuga kati mukwano obadde oyagala muzeeko naye ate mwana wange nkugambe nti ankuleke bulesi kati nga muzaako ku kiti ki ntya mwana munne gwanazanya naye kuba engeri gyogeddemu byonna tolina wolagira nti oba nenzala omulala siina mwana mulala naye nazaala omu naye nebaza Katonda nze nina abaana nze kulaba wano balabirira goba mbalabirira oba sibalabirira naye nina abaana Katonda yampa abaana era bwe mba njogera saagala nakusosola mu baana bange era kye bwe kimbuuza tolwokuba nti kyekiriwo sinzagala nazaala 10 oba 2 nazaala omu naye nina abaana era Mukama mwebaza ye yamanya nti kozaala omu obeere n'abaana abangi era mwebaza olwekyo tuli mu industry enene naddala nga gwe byokola bingi oli senga oli maama oli business woman oli performer oli writer oli actress ebintu bino bikwasaganya otya okubeera nga osobola bibalansinga anti ebimu kumpi bitambulira wamu kati nga bolaba nti nzanya firimu bwe mba nga nzanye firimu ngizanya mu kiti kyayo era bwe mba nga nnyimba era nnyimba tayimu yaayo bwe mba nga mpandiika nja kubeera eka mpandiiki owandiikira waka nsobola n'okuwandiikira wonna nsobola okuwandiikirawo bwe mba nga ngenze kuzina ate ebyo byegatta bulungi amazina n'ennyimba byonna Katonda era nsobozesa bw'oba toli ku stage kuba singa obuze nnyo akapya nali kubuuza akapya kaliwa naye eyo mwagaano babuuza akapya kaliwa nedda akapya sooka okaleke nze kisinga okunyiiza kye kimu kiri eki omuntu nga tagoberera
oluyimba ne bwe lwafulumya eggulu n'addamu n'agga nti akapya kaluwa n'omugamba nti wakoma kululuwa nga yakoma ku lw'emyaka gye7 n'owulya nga n'okufoofa ddeka twatwala eri era nze njagala kuva wano ombuulire nnyimba mmeka z'olina nekati wano nyinza zikubuuza nga tokitta na kitta okukita ngenda kitta niyo obuzibu bwabudde naye tuva wano tugenda mu boardroom ngenda zikubalira lumu ku lumu ne alba nejo wakwatira video n'abagikwata akasente sirina kyo wedifaininze nnyo naye nze mukulaba okwange olaba ombuuza akayimba akapya nga ku ssaawa eno kwokya tewaliwo katali senga akakayimba kenkubuuzizza mbadde nkyamalayo gwe nooyingira mu kyembadde ngenda okubuuza nkimaleyo ekibuuzo kyange kimaleyo mukwano ebiseera ebisinga bagamba nti akapya kaliwa naye nga mulready muba mulinawo ze mulinawo naye industry eno gye tulimu eri wide nti senga ngenda kusanga ku stage ngu performinga oba enkyankusange eri mu theatre ng'ozannya ddiwe obeerako nga oli mu business ezizo nga si entertainment bwe mbanga nsula waka wange ate okupafominga okwogedde tebiseera bingi ebisinga obungi tupafominga ku weekend firimu sinza kugamba nti buli lunaku nja kuba nkwata firimu kiba nga bwolaba bwenzize wano olwaleero nenkya sijja kuba wano kati nengenda nenkikola nenkimala naye nze ne mukyala mulunzi nunda enkoko ate nzibeeramu ez'amagi bino bye boogera nti amagi g'abachina singa beebeeka nkiwulize ddala bituufu ate kati obuuziza muntu mukyamu mbuuziza mulunzi nze nnunda kati ate nze gwalya nze nga nze ndi mulunzi gwalya gwe naalibadde mbuuza nti wayo ogula amagi mu bachina wafunayo nedda nakubuuza gwalunda senga nayizizeko nze nange mbiraba nedda Uganda lino zungu lino lya sekoko lino lya mbata kati nze kugambye nunda nkoko kati lyenkwala ate n'abandi kwagaza kyo kugamba nti sengamba de nunda enkwali era naliga nti nunda enkoko n'enkwale n'embata ne sekoko simanyi na biki ebyo byonna nalibadde mbimenya naye nkugambye nunda enkoko sitaddeko kintu kirala kati diri eddala simba kiina gye nja kulijja erya plastika mba kiina gye nja nati naliraba ku media mulembe gwammwe gwa .com nti kifuluma nange nekintuukako nekintomera nenkitunuulira nga gwe gwokitunuulira nze simanyi gyegali oba tegaliyo mwagalya dda banze sijja galya kubanga nina gendi ewaka sijja galya buzibu ki bw'osinza osanga industry senga obuzibu bwensinza okusanga industry eno kwe kuba nti okola ekintu kyo abantu ne bakitwalira bwereere senga kikyotegeeza okutwalira ekintu mu bwereere kati nga ffe abayiiya b'ennyimba tyoyiiya oluyimba oyiiya oluyimba n'olulikodinga bw'omala okulikodinga n'olutwala okulufiriminga bw'omala okulufiriminga ne lutandika okutambula kati bwe lutambula tuli bulungi senga bwe mumala okutambula nti buli muntu n'alufuna ku social media kitegeera tuli edda twatundanga CD n'otunda buteepu n'otunda biki kati ekiddako kwegamba togenda kukwasa music yetambuza nga tufunyeemu social media ate nga gwataddemu audio otaddemu eza video byonna bitaddemu otaddemu ssente zo nnyingi naye toyina wozifuniramu ate bano bannaffe bakola ebivulo oli akugamba kalutambule nja kufuna sho
kati bw'oba tokola sho okikola otya ekyo ye mwabe ngoma eŋŋanda mukola ddi ebifu kola sisitera babuliranga babalanga mukoleyo masaka nze nkola ebyabasenga nedda nze nkola ki nkola lonchi z'ennyimba zange kiluusi bwe mba nga nfulumiza nenkolayo kati nga guno omwaka nakola mu Gwokutaano nenfulumya ennyimba nenkola ekivvulukula Bonita kitegeeza nti nkola naye olufulumiza naawe wennyini wobayimbiridde abagula siddi baba batono lyagama nalufunye eddoloko gundi nalufunye eddakasimu gundi wafunye akayimba kagundi kampeereze kukegama kiruma kirungi nti luba lusaasaanye naye nga kalukola tofunye osigadde ofuna linnya naye nga kibula nti ebiseera gye bujja oli ajagamba bagundi abo nga wayatiikirira naye sebo talina kyalina baafuna ssente oli awulira buli lwawulira oluyimba nga lutambulaga bano bayodde ssente kati ayika anaabannaabi kitegeera ate wuuma mugaso gwa wuuma guli eki si kyekibiina ekibagatta mwenanga abayimbi simanyi kati kyebakola kitegeeza toliiyo katonda yakimanyi ne bweba toliiyo bakuteekayo lwampaka kuba oli muyimbi anti byetaaga registration biki anyway ebyo binyiiza n'okunyiiza kutegeera senga obulumi bw'olina ku mutima naye si nsonga kasagumanyi n'abalala bamumanyi ebyange kye biva bitambulira mu Katonda omukyala musabe nakwewuunyiza baserebuti batera kusaba munange bajja kusaba oluvannyuma basabanga ebizibu bizze baba obulungi nga bawumulamuko ekizibu nga kize ojja kusaba obweyagalo ne bwoba ggwe tewali era ogiranoga Katonda wange oba omujjukidde tewali ayinza ogamba nti taata wange nga ebiseera ebisinga naddala ffe abaana ab'obuwala kankuzzeko kati neno mu bwasenga nkuggyeko nnyo katono eri kuba nakyo kiri tulina ebintu bye tukola obaolyawo nga tulowooza nti tukola bituufu ngaki ekisookera ddala embeera zaffe lwetukoomwe n'engeri gye tukyusizaamu tutambula na mulembe kati mmwe nga basinga mukiraba bulala tuwonooneka mbadde nsaba otubuulirire mu kkonga nange neetwaliddemu ati nze nagamba nti mmwe abaana baffe nti embeera kubeera ku mulembe guno gwe muliko naffe twagulina naye waliwo omulembe gumu gwali mpiseeko ogwaffe gwali kuyiseeko nedda tegwali mpiseeko ngamba waliwo ebintu naddala ne ku mulembe guno nti waliwo ekijja mubutuufu n'ogamba kati tugeze fashion ey'olugoye waliwo fashion ejja n'ogamba tereeyo bannange kempiteko kanjirekera abanagisola eyo yempiseeko eyo kempiteko kati oli ayinza okuleeta n'aleeta fashion tomanyi lwaki ayambadde fashion eyo kati senga omuntu aleeta fashion nga olugoye nga luwanvu emabega naye n'alubajjula okuva wali wansi ne lujja lusibira muno wano n'osibawo omusipi naye wano wonna nga weereere kati ate ye nga ku olwo yalwambadde ensi neekuba enduulu tomanyi lwaki enduulu ezikubye lwaki senga mumanye ekintu ekyo nti enduulu zino ze bakubye zaaki kusanyuka bannange basanyuse busanyusi bagambye bugambe nti bannange kubanga yiiya mirundi mingi waliwo ogamba waaw omwana muwala anyumye oba egamba nti ng'onyumye oba akoze kyaki ani amulese olwo bamuyitaani tokiraba kale nti enduulu ezo
bezikubwa oluusi zituleetera obuzibu. Waliwo lumu twali tuzannya omukyalo omu kati entebe n'emukwata olugoye kati olugoye nerwebikkula neyebikkula akantu kali nekamukwata olugoye nerwanga lwayambuse kati eno wansi ekitundu ekyawansi nga kiri bwereere kati yawulira enduulu n'alowooza nti bino byakola oba byazannya oba aksoni zakola zezisanyusa abantu kumbe mubutuufu yakunamya edda eno emabega ali bwereere walalalala ngawulira enduulu zitta abalabi nakati kino kye ye naayongera neyegira kumbe bambi ali mukaseera kyemba ngamba nti bawala bange fashion ezimu zibayitengako ate n'omuntu tunuulira nnyo figayo eri etya figa eyo erina kinene nnyo kyekola ku muntu. Oyinza okubeera n'effigayo ng'enyumira nnyo engoye empanvu n'obeera n'effigayo nga mbutufu oli bwakulaba mu kagoye akampi agamba nti yambalako kukka kakati oli naakulaba ng'oyambadde akagoye akampi ng'onyumye n'agamba nange bwenzira yakugenja okwambala njino kanoonya nkagule kumbe ate bwe tekajja kunyumira nze ndi wabitege oli naayambala nga mbutufu akagoye kamulippa nnyo